mu bulungi emirimu gyabwe. Sabbiiti ejja era abalamuzi mu ggwanga lyonna bagenda kukungaanira wano mu Kampala mu ttabamiruka waabwe ow'omulundi ogwa 22. Ku mulundi guno ttabamiruka ono yeesigamiziddwa ku mulamu ogugamba nti okusessira ku ntambuza ya kkooti mu ngeri empya nga beesigama ku tekinologiya omupya eyazze okusobola okwanguya ensonga za kkooti. Omwogezi w'essiga eddamuzi Solomon Muyita atubulidde enteekateeka y'omulundi guno n'ensonga zibagenda okuteekako essira. Tujjukire nti mu bbanga lino gavumenti yatuwa ssente okutandika kye tuyita automation oba okuzza kkooti nga zikola nga ziyambibwako ebyuma bya kalimagezi. So tugenda kusanya essira ku ekyo. Omwaka oguwedde essiga eddamuzi lyatandika enkola ey'okuliira emisango ku lutimbe mu nkola eyatumwa video conferencing ng'omusibe abeera mu kkomera olw'omulamuzi n'awulira omusango gwe ng'ali ku lutimbe, ekintu ekyanguya emisango. Muyita agamba nti kino kye kimu ku bibagenda okuteekako essira mu lukuŋŋaana luno. Enkola ezo tugenda zitwala mu makooti ag'enjawulo, naye kati saawa eno abalamuzi bagenda kyogerako mu ttabamiruka okulaba nti buli mulamuzi akiteekako essira wakola emirimu gye. Abalamuzi tulina 86 mu ggwanga nga n'abayambi baabwe bajja kujja be tuyita ba registrars oba abawandiisi ba kkooti. Ebbanga litambudde ng'abalamuzi bano bategeka ttabamiruka ono ng'era bategeka emiramu egy'enjawulo gye bateesaako. Kyokka omuntu yandyebuuzizza oba nga ddala bannayuganda baganyulwa mu miramwa gino egiteekebwawo. Buli lwe tujja wano ne twanjulira eggwanga nti bino bye tugenda okukola omwaka guno tubanga abeeyamye. Saabalamuzi yeeyama eri abantu nti bino bye tugenda okukola omwaka guno. Era omwaka we guggwako tulina okujja tusobole okukola kye tuyita accountability. Tunnyonnyole abantu nti bye tweyama omwaka oguwedde bino bye twasobola okukola, bino tetwabikola. Obuvunaanyizibwa bw'abalamuzi kwe kuwulira emisango gyonna era oluvannyuma ne bawa ensala yaabwe ku misango gino. Kyokka ebiseera ebimu wabeerawo kwemulugunya ku nsala y'emisango gino naddala egy'ebyobufuzi, wabula ye Muyita agamba nti kkooti ziringanga kisaawe kya mupiira. Kati bwe mumala okusamba omupiira guno kubaako oludda oluwangula, era emirundi egisinga ttiimu emu eyinza okugamba nti Reef yasazeewo bi mu ngeri emu oba endala okusinziira ye nga bw'aba alabye. Naye ebintu bya kkooti ekisukkako ku mupiira nti obeera n'omukisa okujulira. Ttabamiruka ono wa mulundi ogwa 22 ng'akuŋŋaanya abalamuzi bonna mu Uganda nga bakulemberwa Ssaabalamuzi Bati Katuleebe era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asuubira okwetaba mu ttabamiruka ono nga waakumala ennaku 4. Mu nnaku 4 zino bagenda kuteesa ku ngeri kkooti ez'enjawulo bwe zikozeemu omwaka oguwedde, ebirungi wamu n'ebisoomoozo bye bafunye mu mwaka 2019 n'oluvannyuma bakukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bagenda okutambuzaamu omwaka guno omupya. Flavia Ninkuze, BBS Terefayina, Gambuuze.